Ejja ya leero abakungu okuva mu kitongole ekitwala amatendekero aga waggulu mu ggwanga bakedde okulambula ssettendekero wa Ssaabasajja Muteesa One University erisangibwa e Mengo Kakeeka okwongera okukakasa ssaako okwekenneenya ebimu ku bikolebwa oba bitukaganye n'omutindo ogwalagibwa ekitongole kino mu kaweefube ow'okugiwa ccata nga kino kijja kusobozesa abayizi okweyongera okusoma mu matendekero amalala. Computers, then we install Windows and prepare them for next semester. I use Illustrator, Photoshop, and InDesign. Then with videography we use Adobe Photoshop to make those additives. Bano nga bali wamu n'abakulu abatwala ebbanguliro lino okuli Professor Vincent Kakembo balambuziddwa amakakkalabizo sako n'ebitongole ebyenjawulo ebisangibwa mu ttendekero lino omuli ebyamawulire omubadde laadiyo ne terefayina eby'omutimbagano eby'emikono wamu n'ebyokufumba omuli ekiyungu eky'omulembe. Obwedda baanirizibwa abamu ku babitwala wamu n'okubannyonnyola engeri gye bikolebwamu. So this section, the one we are in, is our kitchen. This is where our craft was happening, the physical cooking and baking, everything. But then here, the electrician on the team. 3 or 4 people. For somebody to manage the time, usually TV hours are usually 1 hour, 30 minutes, not 3 hours. Bano beyongeddeyo ne mu bibiina omusomesebwa abayizi ssaako n'etterekero ly'ebitabo ebisomebwa abayizi. Dr. Musefred akulira emirimu egikolebwa mu ttendekero lino annyonnyodde ku bibaddewo ssaako n'ebimu ebisiimiddwa abakugu bano wakati mu kulambula. Musefred, the campus director, Kakeeka. This morning and throughout the day, we have been visited by National Council of Higher Education. They are on their regular monitoring program of supervision of all universities. Ono era ategeezezza nga bwe balinze alipoota okuva mu bakungu bano era n'akakasa nti bakukola bulungi. They were particularly interested or impressed by 2 departments, the Department of Mass Communication and the Department of Art and Design. And they want us to take this as our niche in as far as the academic is concerned. But they were also equally impressed with the kitchen, the practical part of our teaching. And they have given us advice as to how to go forward. So we are looking forward for their positive response. Kulwa MRU TV, Nakadu Jovia, ya kusakinde gulire lino.